Nenda kamfukamire wansi ku lwecho ai tata sebo president wa FOHT ba yongera yeri kamera bale kujango lyo kangano jja pozi baga lyo kangano tonya twachi ne twawule nsisira wezisuze emyoyo we bale nyo Uganda lumi lugagga olyo kangano jja ne tulaba ani ali amanyi nti tulira ababyo nabye twalaba mu Uganda muno we tulabide nga kati police techakola arrest okimanyi kati amajege gawobanga ali omenyi wamateka amajege gakwata ne gakutwala ne gatakuwa police ne bamala okukolako tata Kyagulanyi we balenga kujja nze omuvubuka omutayo Munyolanda wa Kyagulanyi okuve mu bende nanditegedde budget bwebera mu Uganda muno twanditegedde nti speaker ne banne basobola okuba amabati twanditegedde nti mu opposition usobola okubeera awo nga waliwo opposition atali ya sente za government nakolera government ngatakolera government puka mulekane bande abayesimba ku president bali bameka munana bali munana sawa zino candidate chayogerwako Robert Kyagulanyi osobola kundagamba akamunya kwanga atambula majene gamuyimiriza tewali bonga tebaba nonya tewali government yawamba emyaka 4 ekitebe kyayo kiberawo bali kyapangise kya Dondo kati ekibina kyaffe ky'emyaka 6 kirina ekitebe n'ebitebe mu buli region tuvako ku Kampala kubanga banaya ukatonda wasibuka wasimba amakanda genda ko yiga katuno kirire embalala bayira we bazi baga bali bamanyi bazimba Starbucks ono mwana is so genius God sent myaka 6 ate no soka kwata amawanga gona nagagatta walabe kya yakoze yakyusiza obukulembeze mu nupo nesa wazinero sanga na opposition ngagamba ekizibu ye Kyagulanyi nenga nabo be bamu kubagamba nti bajja ko Museveni omusajja mwenyini mao sawa zino ndoza mulabe wasinga ye Kyagulanyi kyokate ngekizibu kye Museveni yagamba ze kujja ko Museveni dialogue ya kujja ko tata Kyagulanyi asobola be kintu ky'emyaka 5 maso for him he lives in the future. Wallahi, he lives in the future. Kyagulanyi brother. Twakayana kugundi ku bani je batuleka yo kubanga bagana America babantu bono okukyala mu Uganda ne bakayana kye walabye wakirabye wakiseka. I call them thugs kubanga tebabadde mu uniform. Kye walabye wakiseka. What was that? Sincerely speaking, in a democratic country, what was that? No laba silent singa balina heavy bagambe mbwalo kugenzo kwata na abasitukako bino olubero bakuba bayekengedde nti abantu bayinza okola ki kyokanga bali bana kubanga ne wabera gwe you are heavily armed with a military level rifles kubanga ezo za military polisi navayo kwogera eyogere ki polisi ya Uganda eri mu buwambe ye tukyalina polisi twali munzikiza ne wajja ekitangalo omulundi gumu ate ekitalizikira kubanga sawa zino I look young nesebo nkuze I'll making 30 this year kiba kitegeeza naye ni Peter nabawo nalina emyaka 24 sibe kiri naye all that period nali sina kyemanyi kubikolagana n'ebitambula mu ggwanga ngati wali kyoyinza tegeera ngalosobola manya nti Minister of Finance asobola okubba amabaati enkya ku makya nakugambuze nagasanze mu lujja lwange nimukkirize Kyagulanyi yajja n'ekintu ekyenjawulo okigeera idea n'okubanga ye si ekintu si kikyengo omuntu kuba tulazeeko mu ngeri y'okusaasanya okulembeze Robert Kyagulanyi emyaka gye omukaaga gyamaze nga ya leading side ya opposition alina ebintu bingi byalabisizza nga bwe yakyogera obadde okimanyi obudde buno twali tumanyi mu kkooti tugenda kufuna bwenkanya era tetwamanya lwaki Kyagulanyi yawaaba omusango n'agujjayo n'aguzza mu bantu okuva lwe yakikola tetuddangamu kulaba bwenkanya mu kkooti zaawano nze njagala nkunyonyola olugendo nga kubanga kankugambe tewoyina ngeri Kyagulanyi gye wali okonvinsingamu bantu nti owinyidde olakolagana ne Mwami Museveni nga tugenze kuloopa wabula bwe yagenda n'aloopa yenda balowooza muvuye yakuloopa n'alabisanga oli ava mu State House bamubuuza abadde ova kukola nabadde ku bugenyi atagenda okwoza omusango gw'ebyobufuzi nga baloopa ono ate gwava eno awo Robert Kyagulanyi yali amaze okukwata eggandula z'abana abalamuzi bonna n'aziyuzayuza n'engoye n'azibajjamu bwe yayingira parliament webati wetwalabira emivuyo egibeera mu parliament nga MP ogu wetwalabira emivuyo egibeera mu parliament twagikwata konti ebikonde bisobola okunyoka nti basobola okutta driver we nga banoonyaye parliament n'amalo girabisa n'asooka agifubutukamu n'ayingira ku bwa president
ayingira kuba president wetwarabira emivuyo nti basobola okutta abantu mu campaign nga bekwasa ki covid era wetwagambira nti katulabe kana akalulu akaddako oba tebikole ki naawe abo omusango nti Kyagulanyi teyajja ngaze kwesimbawo oba ngaze kulwanira bifo jeri ya already yamanya debigenda maso mu ggwanga naye nga talina ngeri gye kiyinza public nga talina kyemanyi n'agaana ye Kabanomba labise era kye nabagamba nti owithdrawing omusango gwe yali aropye luli mu kusooka ogwono omulamuzi yagenda ebweru n'omukyala gwe babbira fayiro ku mmeeza nga bawumuddemu ojjukira n'alyoka withdrawing ye yajja nga kimanyi taze kuwangula ye walabye ono omujasi ali mu kutraininga naye yayogedde ku welfare y'abajasi bana nalabye omujasi ono bangamba bampadde ku mawulire nti bamukutte era yayogedde nti kimanyi ngenda kuvaano bantwale mu disciplinary naye nina okwogera ate ye byayogedde tobigoberera tanakwatibwa ye byayogera tobigoberera genda mu comment section olaba abajasi bye boogera comment section omanya abamagye boogera bana ye amagye kituufu webale kwogera tuli eno tuli bubi naye teryamanyi naye wandadde toyogera leka basiviliani batwanirire mu comment section abajasi abasinga bagaye banaye tukusaba gobereka twabirekera basiviliani ati batwogerera obulumi obulimi bigambo bya Kyagulanyi byabeera ayogera nti akimanyi bali bubi naye tebalina kyakola corruption yali mu UPDF nti basiniyazi balya sente z'abo abaana naye tebalina kyakola n'otagenda kwe abakafe Karamajja nga batondoka nga bafanjala wabadde ko kulaba TV yawo ngekola story nabira bye kwa Rujazera nimbiraba ne Kultaz gye wayogera wano Rujazera yasoma 16 people abafudde enjala eKaramoja bakafe enjala TV zawo zabadde okubyogerako ne ku international medias bakulaga embera gye balimu nti omuntu atondoka olw'enjala notegera Kyagulanyi byonna yabikola parliament yagirabisa tetulina parliament etegeera we basindika be SFC amagye galyoke gakwate BMP kyokajjukira eryo siga eryetengeredde balooya bangi bali mu kuwandiika zero farm ziri mu kuwandiikira National Unity Platform ziri mu withdrawing okwolereza abasibe ba National Unity Platform kiki kye babala kye bakoze Besigye kibagala bakola abaana ba Nuupu nti babawa abawolereza nga ba gavumenti nga bye bagenda owooza biri ku saidi ya gavumenti nga bwe bakoze ku Besigye nti Aaron Kiiza yawanganguse yafulumye yagenze yadduse yegase kubaka kwenza kubayiza akasema kadde abadduka ekibaddusa yagenda dda sema kadde yadduka dda ekibaddusa ki waliwo abalamuzi abalooya abaweereddwako kasente abalade babatiisa nti ekyagudde ku lukwago kidda ku mmwe ne badduka misango kati bali mu kwagala bano abali kubanga gwewunya okuva lwawulira olugambo nti ba Olivia Lutaya abakkiriza emisango ne basawuda lwaki tebabata lwakagambo kali balooya ke bayogera nti bateeseza ne balooya nga siffe okitegera nti ffe tetwabaddeyo nga balooya nga tateeka bwe ligamba nti bwe muba mugenda kuteesaganya looya ayina obaamu kati kye baagala ki babeere n'abaabwe bakonvinsinge bano nti ffe twakkiriziganyiza nabaliwa baleme kubagana mpawa kuba bakizudde nti kanso muyizi ne banne tebasobola kuvaayo bakkirize nti bayogerere gavumenti naye abaabwe bakola ki basobola kati awo wavudde obuzibu kati abo wakiseka oba badde baliko nsinga okuba nga tetwakategedde nga badde bashootinga movie kuba mubadde mwoyo wa piste ntono bwakyuka oyo adambadde sati waya bulubulu nakyuka wa piste oyo badde bashootinga movie kadde bakwata movie badde bakwata movie era ogenda alaba nga balangirira ekikomando kya Uganda wakali wudunga kaliza mwine tosagira mu bintu nawo kubanga yenkola jada akola mu jonna mami oshegeera nga ina akyuka oyo wakapisto omulabe nge jada akyukamu oli owentoni oli owempamvu yasembye ye mabega lwaki obwo obubadi tebabutwala nga banonywa abamenyi b'amateeka festival ya King Saha fuze songa King Saha fuze King Saha katana lumisiza kololo mutondeke kololo festival gakumina nyaga 5,200 mukaga yonebe kololo airstrip okinge mtwale bidi yepe mitwale tano emeze ya mkande busatu waluwo ina yobu tano King Saha beko wale Senyuka TV, NBS TV, NBS Music, Uganda Tunes, Capital FM Uganda, the Big Farmer.
Kale baseba ne banyabo mbanirizaako lunaku luno lwa kusatu Onyalwanda wa Kyagulanyi wali atuuse tuwayemu abatwagala mwenna mwebalire ddala ba subscribing na ba liking na ba sharing. Thank you much. Mumba ne subscribing ku YouTube channel tuweze emitwalo 10 mitono kuno omutwalo tukyali mu kusaaga emitwalo kumpi tubulayo mwenda tukyali mu kusaaga. Guys musubscribing musharing musubscribing oba kimwagala obuli. So akakatono koolaba awo akasooka kaba kakuzimbira mbozi empanvu gye tugenda okunyumya tuula kalira tuseetule olwaleero tuzze Omunyalwanda wa Kyagulanyi bali wano bagole myaka 6 gye bakamala mu buyinza obwadduka obw'okwewamba paka mwekizayiro banya bewamba president wa mwata abaddeko mu celebration pozi mu luzungu ekyo bakyogera batya bad mouthing manyisa asoma nnyo ate ba bad mouthing no just nkikozeseza narrative y'abali baba bagala owulira abakibooko omanyi abakibooko no togenda wala kumbe ogende nkimanyi abakibooko kye baagala owulira omanyi kati olina obabuli obagamba kye baagala owulira ebintu by'omubanga eby'omu space ebyo babiyita ba astronomers kati when there is a dying star astronomites be bagendayo kati babiyita ba astronomites be bagendayo astronauts byonna byebimu mites obayise enkuyege gutudo naye tulekeemu buuza ku bantu si gwankyaziza beebale nnyo by the way abantu no balabira ddala ne commenting ziraba bakomentingira ddala twongera okubeebaza anti jjukire munnaye ng'omugole twogera mpalapala ng'omugole waawo ati myaka 6 6 ekituufu kimaze emyaka 6 naye tubalimu obuuza akantu sooka obuuze ku bantu mwebale abebule n'ebweya abali mu Uganda mwenna bannayuganda abasinziira wonna gye muli okubanga mutulaba mutuwuliriza kyemukola kyamaanyi nnyo we mutali tetuliiwo nnyo we mutali tetuliiwo tetuvisa kadde konna n'olwekyo mwebale nnyo mwebalira ddala okubeererako ddala kuba ne comment mukomentinga ekyo kituzaamu amaanyi newabeera muntu omu omanyi bakuga ebintu byonna byokola newobanga olina muntu awo akulaba it's like in the business awo yabeera akola yabeera customer awo kati views ze nalabye wano ku video ya juzi 12,000 audience ye 12,000 plus baba abantu ebyalo bimeka ebyo oba omaze okufuuka oba mukulembeze bano bakansala oba oyina akalulu anti bawangulira mu 15,000 15,000 kati awo mbali nako ne balance ate bagiraba nnyo kubanga mulimu n'abasala abatikitoko kwesidiemu nosanga emitwalo oyo mwami yate ekitiibwa nkimwongerera ddala abagamba basale nze ku TikTok nembaleka lwa nsonga ekyandeeta kuno sikukayanira content kutambuza bubaka bututekwabo bekikwatako ndi nasoma mawulire to inform and transform so situmirako so kumbulire mujaguze emyaka 6 gyaki emyaka 6 gyaki kati ekyo nakyo wetaaga kubuuza anti kati no mbuuza on behalf of atulaba akiseewombeeka nebaza omukulembeze waffe nga sinayogera bingi kubanga kino kyaffe bannayuganda ffenna Kyagulanyi waali anti Kyagulanyi kati nze nakugamba is my present day Jesus Christ wamugatta namugatta ku kyaki kwani ate lwaki oba weewombeeka lwaki mba neewombeeka mugambo yawulira nedda kanfukamire ne wansi ku lwekyo ayi taata ssebo pulezidenti waffe ow'ekitiibwa yongerayo eri kamera webale kujjanga olyokanga nojja pozi bagaba eryokanga netonya netwaki netwawula ensisira wezisoza emyoyo webale nnyo oluganda lulimi lugagga olyokanga nojja netulaba ani yali amanyi nti tuliraba byonna byetwalaba mu Uganda muno wetulabidde nga kati polisi tekyakola arrest okimanyi kati amajege wobanga waliwo omumenyi w'amateeka amajege gakwata ne gakutwala ate ne gatakuwa polisi ne bamala okukolako ne balyoka bakuba kati polisi mbu yakkiriza mubanga Kivumbi yemuyina oluvannyuma lw'ennaku meka yakkiriza yagambye yamuyimiriza naye tebamanyi nabo gyali naye kuba kukkiriza bamujja mu mikono gyabwe wetulabidde ng'era leader of opposition yajjukiza Mwami Museveni yabadde mu parliament nti NRA we yayingira mu buyinza mu 1996 I mean wano bakola constitution that's when our constitution was born so bo benyini abagikola kati they against it kati byo yoli mukwebaliza Kyagulanyi anti aliyokanga najja kuba bo babaga ebintu nga bamanyi bagenda kutwalirako bantu constitution says like this kati nga bo bamanyi bagenda kola above the chidalo kumbe
etteeka omanyi olibaganirwa nemala bijanjalo kiringa mundu eyo munayo yo temanyi mukama waayo abeera gikutemu obudde yaba mukama waayo so taata Kyagulanyi webalenga kujja nze omuvubuka omutayo Munyolanda wa Kyagulanyi okuva mu Bende nanditegedde budget bwebeera mu Uganda muno twanditegedde nti speaker ne banne basobola okubba amabaati twanditegedde nti mu opposition usobola okubeera awo nga waliwo opposition atali ya sente za government nakolera government ngatakolera government puka mulekane bande abayesimba kuba president bali bameka munana bali munana sawa zino candidate kyayogerwako Robert Kyagulanyi osobola kundagamba kamunya kwanga atambula majene gamuyimiriza tewali bonga tebabanoonya tewali ati lwaki achievement mala achievement zammwe zonna zibagamba abantu osanga babadde bayirabidde banateka okujjukira nti omusajja batuuse okucelebrating emyaka omukaaga gavumenti eyawamba emyaka 4 ekitebe kyayo kibeerawo baki akipangisa ekyaddondo kati ekibiina kyaffe eky'emyaka omukaaga kirina ekitebe n'ebitebe mu buli regioni tuveeko ku kyekampala kubanga banaayawo Katonda wasibuka wasimba amakanda genda koyiga katino kirira embalala mpozi baga bali bamanyi bazimba Starbucks ono mwana is so genius God sent myaka mukaaga ate nosoka kwata amawanga gonna n'agagatta walabe kye yakoze yakyusiza obukulembeze mu Nuupu kati nawulidde ate babifeedinga nnyo nyongera ko bazayiza Robert Kyagulanyi nti tusomesa ne bazadde baffe manyi muzeeyi wange abeera ku buledi kyenakugamba nti empewo ya Uganda kati eyagala okwogera ebyo ebisanyusa Museveni ate nga bisuula ki opposition muzeeyi wange twakedde kaaya naawo ku makya naŋŋamba twawulidde mu Kyagulanyi Nuupu kati erimu ebiwayi 2 yakyusiza n'obukulembeze mbukatana nesimanyi nani ne Rubongo ya tebakyakwatagana so naga yabiwulidde ku radio ye engeri gye bafeedinga bannakyalo nabateekamu embeera nze n'ekimunyonyola bulungi kubanga bagamba negozadda kubira engoma n'ozina ne mugamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi kyakoze okukyusa obukulembeze abeera abalaga nti obukulembeze si bwa muntu omu n'abalala gye bali abalungi abugabanya ate n'akebera ki abantu be bonna bayina kubanga oyo madamu yavuddeko waawa si wangulu nambeshe muki weno si wambale kati enkyato jawulira ani owa Buganda ate olulala owulira owawa owebusogo oba owawa okyegera ekintu ekyo kati kyabeera agezaako ku distributinga power and authority amongst his leaders nga tebulina kubeera ku muntu omu nga gavumenti eno eri mu buyinza genda maaso wetulabidde abopposition kati kambuuze twogedde ku ba candidates abaali 8 abaali beesimbyewo naye saawa zino era osanga na opposition ngagamba ekizibu ye Kyagulanyi naye nga nabo be bamu kubagamba nti bajjako Museveni omusajja mwennyini mawo saawa zino ndooza mulabe waasinga ye Kyagulanyi kyokka ate ng'ekizibu kye Museveni yagamba aze kujjako Museveni dialogue yawe kujjako taata ate nabagamba nti awali emunyenye eri mu kufa wabaawo emmeruka tuli ano tuli mu kuziika Moses Ali eno tujaguza myaka otegera akantu ako kubanga generation ye yebeggwako lwako abantu abamu tebakkiriza mu maanyi ga Katonda nti buli wabaawo generation yebeesaanawo phasing out wetugenda mu Bayibuli generation z'aba Moses Old Testament we yaggwawo twafuna New Testament ya Jesus eyogera ku Yesu Christ si bwe kiri kati saawa zino NRA group omusajja Honorable Kereta nnyongera mu bazadde ne muvuka munafe muwerako example yagambye nti yalina jjajjaawe naye nga buli bamubikira nti omukadde gundi afudde yayeralikiriranga silwakuba nti oyo mukadde afudde wabula amanyi yaddako kati waliwo omukadde yeraliki olwaleero ogenda kola ng'osiyofukamidde munaye kino ekitiibwa nkiwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannayuganda mwenna omanyi abantu abamu bagana okusoma obubonero sensi ey'omukaaga tutandike okusoma obubonero tuba tutambula ffe Katonda we yatonda nga Bayibuli wekyogera nti yatutonda n'atuteeka ku nsi n'atukwasa ensi tufuge ebigirimu n'ensi yonna tiyakera bukeezi n'akikola by mistake ife amaaso gaffe bye galaba n'amatu gaffe bye gawulira si bye ebituufu bye tusaanidde okulaba buli omu asobola okukiraba n'okiwulira wabula tandika okubikula omwoyo geri eriiso lye ery'omukaaga omulala ng'osobola osoma obubonero n'abantu ab'enjawulo nti gwe weezuula kati nga gw'oli munnamawulire nakyogera ne luli tewava eri n'ogamba emirimu gibuzika ngwe mawulire walina passion eri guli omwoyo ogwagalwa mawulire nange nakugamba I like politics. It's not because I studied about politics, it's not because I have a relative or any friend who is in politics, but I found myself nga ndi eyo nga tempulira akyagala whereby nti I'm willing even to die for it
ngate mbafude n'emirembe nduzuba omanyi passion ye jobo olina toward something so bwomala okwezuula ne wemanya where you belong otandika okuperfectinga buli kimu so kino lwaki nkyogedde nti abantu abasinga balowooza Kyagulanyi yayingira ebyobufuzi nga kunoonya mulimu no tandikira ku nyimba ze kati lengera prophecies ze we zatuukirira we yayimba ku bintu nti byolabange byafaayo kubalala bintu bya bulijjo nti ye abakola ebintu yaba yayitawo dda ngenda kugeza nsonyiwa okuvaako katono mu line nzije mu eno line nti sawa zino mwami Bebekulu yakagula ennyumba ali mu kwewaana bataliso gigerageranya ne ya president Kyagulanyi Sentamu yagizimba myaka ki ya Kyagulanyi myaka mingi naye bali mu kukola ki kumwepimako kati ate ye ebibye eyiye bayafuuka historical site eyo museum sebo kati atona okitegera nti ye agenda okujjukira nga ye yakola ki yayitawo dda ye yalaba dda mu maaso kyokka nakugamba nti Kyagulanyi asobola olaba ekintu ky'emyaka 5 mu maaso. For him, he lives in the future. Wallahi, he lives in the future. Kyagulanyi baba. Twakayana kugundi ku bani gye batutekako y'okubanga bagana Abamerika oba abantu bono okukyala mu Uganda ne bakayana Kyewalabye Wakirabye Wakiseka. I will call them thugs kubanga tebabadde mu uniform. Kyewalabye Wakiseka. What was that? Sincerely speaking, in a democratic country, what was that? No laba silent nga balina heavy bagambye mbu waliwo bagenza okwata n'abasibatukako bino olubero bakuba bayekengedde nti abantu bayinza okukola ki kyokka nga bali bana kubanga newabeera gwe you are heavily armed with a military level rifles kubanga ezo za military polisi navaayo kwogera eyogere ki polisi ya Uganda eri mu buwambe ye tukyalina polisi gyeri anyisebo yo tuule tukoleyo okukiriza bakama bange kantuule naye kulwa Kyagulanyi nandisibye nawano nensula ne wano sokotuuda nimeka kati lwaki ogamba polisi tugende ku polisi yaffe wano office mekazi oyingira ntasa yenene nga ali musimu namaje naye nga jasali mu byambalo bya polisi ekyo kisoboka naye abawa polisi abawachi bakwa training abatayina ya polisi training nengeri kubanga bote bamanyi arrest tagera kujja kusomera emisango joina generalist warrant kubanga babasomesa duyi bwadduka kuba mukungulu ayimirire ate bano bondoze ekyo kyo bakibuuka bagakuba ku mutwe kati kambuzeemu gino emyaka omukaaga ogigirageranya otya n'ebiseera ebyemabega byetubaddemu n'ebiseera ebyemabega byetubaddemu nga tuli mu byobufuzi twali mu nzikiza ne wajja ekitangaala omulundi gumu ate ekitalizikira kubanga saawa zino I look young nesebo nkuze I'm making 30 this year kiba kitegeeza nga ye nimpite nabaawo nalina emyaka 24 sibe kiri naye all that period nali sirina kyemanyi kubikolagana nebitambula mu ggwanga nga tewali kyoyinza tegeera nga tosobola manya nti Minister of Finance asobola okubba amabaati enkya ku makya nakugambuze nagasanze mu lujja lwange ye betuwalabyeko luno omukyala gwe bakuteera abulanzira ku bubbi bw'amabaati erinnya lye linvudde mu mutwe naye bano ebibiina ebitongole ebigabirira obuyambi mu Uganda byebimu ku bye bayitamu okwakayalinga amabaati agagenda wa Ekalamojja kati bwe bamala okuzuula nti gabbiddwa bali bateekawo pressure nti singa mubatadde mu ki tetugenda kuddamu kola ki kati ebitongole ebyo bitandika okusala ku buyambi so pressure ne mounting wano wansi bagenda kukwata omuko omugwe dindo ogenda kulaba tujja kukomawo wano ng'onyumiza okulaga bali balina omatiza bali babalage ndino sente bazikomezaawo basobole okuddamu kola ki okufunayo endala kuba kati bano tebakyasobola kwewola Uganda ate oludde amakubo gonna baagaziba so nze njagala nnyonnyole bannayuganda nze bino byenjogera sibyogera olw'okuba mbwa muso obsessed with NUP oba nti nakyawa nnyo gavumenti yano eriko nimukkirize Kyagulanyi yajja n'ekintu ekyenjawulo okitegeera idea n'okuba nga ye nga ye si ekintu si kikyenga omuntu kuba tulazeeko mu ngeri y'okusaasanya omukulembeze katunula nga bino ebintu kana akalulu akajja kerosi wano wategedde akabadi akaaliwo mu kuwandiika kuno kwe baddamu okimanyi nti obanga wayeewandiisa ng'obadde mu lukala lw'abalonzi mu baalonda mu general elections ate oba tewagenda wano nga bawandiika abalala kwerosi wano tosobola kulonda kati enziba y'akalulu yo wagitegedde
nange saategeera lwaki tebakozesa generation andi bakimanyi nti abavubuka obudde olwedde okulonda kwaggwa kati abavubuka ate be basinga okulonda mu generation kati wano bo nga abenaalemu abetegeera kati nafunye information nti batambulanga ekironju ku nju nga babuuka amayumba ne bawandiika kuba kati nganze nze saabitegeera nako saagenda tewamanya lwe bawandiika babikola bo nga bo naye balangize kyeneewuunyamu ensobi gye baakola baawanga abantu ennaku ntono nti olunaku lumu ero sinamba kati naye nga bo bakimanyi nti abali mu registre abakadde babakolera akalulu ndese ekintu ekyo nga njagala nkulage nti LC1 nti n'abavubuka bagiyingiddemu n'akaluka luli twamanya ng'obululu bwa LC1 wawuliranga nti leero kulonda aba LC1 naye obalabye abavubuka akaluka chairman baali bakafuula kabatuuza abasajja abakulu naye kati olaba n'ebipande babifulumiza waliwo nava okunkubira ayagala kumukolera ki kumunoonyeza kalulu ayagala kumukolera campaign okigeera ayagala mukolera campaign so ekyo ye Kyagulanyi effect walabye campaign z'abaana b'amasomero ku aba prefect wabirabye dikati nabyo byazeemu ebyobufuzi olina okuba n'ekibiina kyowagira n'erinnya lyoyimba so ekyo kye tuyita revolution oba evolution eze mu myaka 6 gino okweyubulula okuze mu ggwanga otegeera kuba ne sound eno trendinga group ya Kyagulanyi nja kugimalaho ne bateekawo abaana abato abali mu okunoonya eki akalulu akamasomero kuba prefect kitegeeza gwe gyogamba omalawo ate emera bumezi kyenagambye nti dying star weba eri mu kufa waggulu wabawo endala kubanga emunyonyi zifa abatakimanyi eyabika ate eyabika bubi nnyo kubanga nti efulumya ne force esinga nuclear ku nsi kuno nezicreatinga black holes tetujagenda mu astronomy kuba nabyo mbigobereramu akatonotono so mu bufunze nti emyaka gya Robert gya National Unity Platform gyonna gitunulirwanga egibadde egyenjawulo egy'omuggundo okusinga ku myaka 4 ye walabye ono omujasi ali mu kutraininga naye yayogedde ku welfare y'abajasi nalabye omujasi ono ne baŋŋamba bampadde ku mawulire nti bamukutte era yabyogedde nti nkimanyi ngenda kuvaano bantwale mu disciplinary naye nina okwogera ate ye byayogedde tobigoberera tanakwatibwa ye byayogera tobigoberera genda mu comment section abajasi byebogera comment section yomanya abamaje bogera banaye amaje kitufu webale kwogera tuli eno tuli bubi nete lyamanyi ne wandade toyogera leka basibiani batwani mu comment section abajasi abasinga bagaye banaye tukusaba gobereka twabirekera basiviliani atisi batwogerera obulumi obuli bigambo bya Kyagulanyi byabera yogera nti akimanyi bali bubi nete balina chakola kijjayo corruption yali mu UPDF nti basiniyazi balya sente z'aba abaana naye tebalina kyakola era omujasi omu ya commenti nze n'agamba munaye twabirekera basiviliani be baba batwogerera ku bulumi bwe tuyitamu eno leka tubirekere basiviliani olw'okuba tugoberera command naye tuli bubi kubanga omujasi omu yagambye nti UPDF is the most corrupt institution in the government of Uganda nti basiniyazi balya sente zaabwe yebi yayogedde bire begenda nagiguddeko nengenda mu comment section naye biriyo bikaba byamaziga byebiri mu Uganda kati gwe mbuulira webanga omuntu asayininga nasula ebweru nasiba enjala nasula mu mama ingia pole ng'akuuma eggwanga bamuliddeko sente ze gwe ngamba nti gwe Munnayuganda owaddala Munnayuganda owa bulijjo tebabba eddagala emmanga tebabba ez'oluguudo so lwaki bino mbyogera before Kyagulanyi twali tetumanyi ku information yakwatagana n'ebyo twali tetubimanyi n'akagambo kano ke yagamba nti kamera yo kyakulwanyisa kyo abantu bakipiikinze nnyo abantu banyu ku social media okwo nga wandibadde olowooza teyandibaddeyo naye omusanga alina ka video kataddeyo about the situation either ku current affairs oba ku bulamu bwe oba ku kyakubiri social media kati yafuuse court ya justice nina omusajja ogwendaba omugagga ye Sekkadde yani oyo atawulira mukazi we yabbe omukazi we ayagala okubba ebyobugagga nakyoka ye yamuweerera n'omuweerera ono omusajja yaweerera omuwala ne bamala n'omuttikira n'afuuka mukazi we kati gwe kankwesa adi story gyotanaba kugoberera waliwo omusajja Dr. Kazibwe namukozeeko eggulu one man show yange gyenkola awulumiriza maristops okusala enseke z'abasajja naye nga babawa ssente ne babuuza gwoza okujjanja bati omuwera kisente install TV ntono ezagikoze n'otagenda kwe abakafe karamajja nga batondoka nga bafanjala wabadde ko kulaba TV yawo ngekola story nabira bye kwa Rujazera nimbira bane kultazi gye wayogera wano Al Jazeera yasoma 16 people
abafudde enjala ekalamoja bakafenjala TV zawo zabadde okubyogerako ne ku international medias bakulaga embera gye balimu nti omuntu atondoka olw'enjala nabo basindiseyo emmere gyo nalabyeyo nakanja commissioninze bafuna bilioni 5.7 bilioni 5.7 binyonyere bannayuganda nti bilioni 5.7 obuwumbi 5.7 nti gwe munayuganda omuntu omu osobola okulya akawumbi kamu okumala emyaka 3 ng'oli emitwalo 10 buli lunaku anti kati era ne bwogamba ogende ani njagala bategeera obungi bwa sente ezo manyi oyogera bilioni people just kigambo njagala bategeera obungi bwa sente ezo n'omugaso sente za Uganda zaanaabuuka Omunyarwanda wa Kyagulanyi kankikubulire ng'amazima sente za Uganda oyogera akawumbi sigamba sente nyingi zigenze olaba kankwe ekyokulabirako babba sente zaali ez'okuzimba express EMPG eyo sente ezabbibwe zaali ez'okuliyirira mpitirivu naye bwe walabye byamukama ng'ayogera yagambye tugenda kunoonya ndala omanyi bilioni ezayogeddwako ezabbiddwa tuziveeko tuzesonye tunoonye endala kati sente za wano bwetuzoogerako tulinga ababiliyoniya nti biliyoniya bweyogerera awantu omitwalo 10 ku biliyoniya just a small issue kati bakitumanyiza ate nakyo inflation eri muno eri mu ggwanga lyaffe tebagitegeera kyovalaba these days tolabanga buli mwalina sente nene onoonya change n'akubula 10,000 ekyo kiraga bwavu kubanga otandika otambula ne sente nene kyashagala zinaabuuse ng'entono tokyazeetaaga olw'atandisiwe lutoyo lwabula kati 10 nalwo lugenda kubula n'ebbiri zibule ebitaano byo byavaawo ebitaano byavaawo bikyakola ki kubanga ekidomola ky'amazzi kati kya 10 wogenda kigula wonna ng'ogenda gulamu ng'amazzi gagenze ekidomola kya 10 si bwe kiri kati sente ntono buli we zibula mu bantu manya obwavu bungi zigenda tukanga tezikyalina mugaso ng'okugenda ku dduuka olina beera na kankumita kati amafuta gagenda mu 7 oza gagenda vaayo tuddeyo tumalirize ekyemyaka 6 gya Nationality Platform ng'ejaguza olwaliiro gwe biki byotunuulira munnayuganda atannaba kukkiririza mu nuupu byasaanya ategeere bw'aba wakujeeyuna ajeeyune musobole okugatta eddoboozi kubanga ebituukiddwako bingi kati tusookere ku kalulu kaffe tutambule tulabe ebiri mu palamenti ye beitu mwabadde otegeera nti kati kabanda olutalo lujja ku Kyagulanyi lwolekeza lwaboogo he abused him is a crook abamanyi oluzungu banyonyola akagamba ako crooks kivu kinene ng'avuba mukodomi wooli ebyabo byannema sagala anti lwaki nkinkirese they are playing bad cop good cop so they are trying to get the public attention lwaki mwembozi nembagamba lwaki kikolebwa surprise dinga lwabogo yaze kuba president kati kindi mukugira nti taba kuba Kyagulanyi tetwanira byenga one family is playing those games to fool the public they are playing them to fool the public nti ono ajje nga yefudde omugezi atona ajje nga asasira public mbukubanga mbu Lwabogo yalya sente z'okusomesa abantu how to drink coffee mbunazibba oli bamuwa omukazi mulamba kati gwe oli mukozi kati gwe nawe omuntu alina kyenjogeredde ku sense ey'omukaaga osobola okusoma pattern kyanagamba akakunizo osobola okusoma pattern yo gavumenti bano bali mu kwekubira paasi onajja kujja agira wano onamwonona kati public attention etandika okujja abadde bafakasinze ku Kyagulanyi ebirungi byabadde akola ntandika otunulira ku nnwana ya family eno erimu how comes nti kati kabanda avuma ono how comes nti kati Lwabogo atawakanya obukodomi kati ate bajje ba designing nga Lwabogo mbu yazza ayogera birungi ebikwata ng'alwanira public kati mutandika okudraginga ki kyebadde basomesa juzi nti mwe mulowooza King Sawa kubanga ali ku mitima gy'abantu mu ggwanga bayerabira nti yayimba mutubonga nawe ng'ate abayimbi abasinga bayimba mutubonga nawe bagwa abantu tebaakirabira nedda era teyayeetonda wabula yatuuka n'amanya kyekigenda maaso mu ggwanga n'akwatagana n'ebintu banansi bye baagala kwe kutandika okuyimba ennyimba z'enkyukakyuka kwe kutandika okubeera ne Kyagulanyi kati abantu ne batandika oga muntu ono alimu omulamwa tebayerabira kiri era teyabeetondera wabula yamanya yeye nyini yakyuka na mwoyo gwe yakyuka n'embeera yamanya nti kati ekijja mbutuufu abantu beetaaga kino kyeyatandika otambula nakyo kati nabano kyebaagala okukola mbu abantu babatwalemu style babasike babajjeyo wa Kyagulanyi lwaki ebyo tubiraba because of him nedda kati kankoye kino omanyi tubeera ku mikutu kuno olumu ne twogera oluusi twagala tuve ku mazima because twagala attention yaabo betulowooza nti bande tulaba ne batuwaayo akasimu
batugambe webali wayogedde ensomero enamba yo nene twerabira nti akakasimu kajja mulundi gumu mu bulamu bwa bulijjo waliwo ebikunyigiriza nga tebijja kubaako kasimu kati kankola ekyokulabirako Robert Kyagulanyi emyaka gye omukaaga gy'amaze nga ya leadinze side yo opposition ayina ebintu bingi byalabisizza nga bwe yakyogera obadde okimanyi obudde buno twali tumanyi mu kkooti tugendayo kufuna bwenkanya era tetwamanya lwaki Kyagulanyi yawaaba omusango n'agujjayo n'aguzza mu bantu okuva lwe yakikola tetuddangamu kulaba bwenkanya mu kkooti zaawano nze njagala nkunyonyola olugendo nga kubanga kankugambbe teolina ngeri Kyagulanyi gye wali okonvinsingamu bantu nti owinyi ddola akolagana ne Mwami Museveni nga tugenze kuloopa wabula bwe yagenda n'aloopa yenda balowooza muvu ye yakuloopa n'alabisanga oli ava mu State House nga mubuuza obadde ova kukola nabadde ku bugenyi atagenda okuwoza omusango gw'ebyobufuzi nga baloopa ono ate gwava eno awo Robert Kyagulanyi yali amaze okukwata eggandula z'abana abalamuzi bonna n'aziyuzaayuza n'engoye n'azibajjamu ebiseera byange byasooka ngo ndeta ku mpewo nzijukira nga nkunyonyola olugendo lw'omwami oyo okujja okuyingira ebyobufuzi we twarabira people power movement najja nayingira parliament okuyingirako kwa parliament twaraba kye tuyita turbulence omuyaga ogwo guyugumya we yayingira parliament we bati we twarabira emivuyo egibeera mu parliament nga MP ogu we twarabira emivuyo egibeera mu parliament twagikwata konti ebikonde bisobola okunyoka nti basobola okutta driver we nga banonyaye parliament namaro girabisa nasooka gifubutukamu nayingira ku bwa president ayingira ku bwa president we twarabira emivuyo nti basobola okutta abantu mu campaign nga bekwasa ki covid era we twagambira nti katulabe kana akalulu akaddako oba tebikole ki nawaaba omusango nti Kyagulanyi teyajja nga ze kwesimbawo oba nga ze kulwanira bifo jali ya already yamanya debigenda maso mu ggwanga naye nga talina ngeri gye kiyinza public nga talina kyemanyi nagana naye kabanomba labise era kye nabagamba nti withdrawing omusango gwe yali aropye luli mu kusooka ogwono omulamuzi yagenda ebweru n'omukyala bwe babbira fayiro ku mmeeza nga bawumuddemu ojjukira n'alyoka withdrawing ye yajja nga akimanyi taze kuwangula ne wano mu campaign mbadde nga kinyonyola abantu nti kati gavumenti yamweddako ne baga temwewunyanga barangiridde mu 7 kubanga we all expected that ate fena abantu twali tukimanyi naye omugaso ekigendero kya Kyagulanyi si kwesimba okufuuka president nti yawangudde n'akalulu wabula kwagala kubalaga kubanga babba akalulu to the climax nejuzi wabira byeki ku bizinga bye Kalangala nti batuuka ne babba ne mu kamera n'olaba ate ekisimanyi mwana ali mutiriba tebalina strategist tebasobola manya nti kyetugendamu omwana ono atuzekanyebwa nakugamba juzi nti dictator tabeerangako mubi wabula bano abamukolera emirimu bye babi kubanga bo bakola ekyagala okusanyusa dictator kati mu kukola ekyagala okusanyusa dictator they careless byakasolo bye balayiranga they careless kubanga omusajja kyeyagambye otunula otya n'ogamba nti Namere ne Balamu beba kulembedde mu anti-corruption unit mu PRU nenga they are also the product of corruption Namere yawangula akalulu mpulire emisango giri mu kooti yawangula akalulu nzira muri mu namawulire yawangula akalulu giri misango mu kooti sogera ku biri mu kooti they are the products of that very corruption they are fighting so fe tuli bana Uganda abategeera atira abalaba ani campaign kize walaba munga bakwata banonya ne basalaka amaka ga opponent ne bakwata mukazi ne bamwambula okigera ke Kyagulanyi byonna yabikola parliament yagirabisa tetulina parliament etegeera we basindika abe SFC amaje galyoke gakwate be MP kyokajukire lyo sigeri yetengeredde baba bakwata ambush kubanga Museveni yatuka n'amanya talina gwe yeesiga koyo kansindika aga Museveni akulira ki si executive of course gundi teyetengeredde parliament mu byaddala singa tugenda constitution judiciary teyetengeredde si watwala bango winyi doroba ni nga inokugenda wa Museveni bamuwabule police si watulabidde nga ono gwe mwerabidde mangu ago enanga drone wezalinga ku makaga ga Kyagulanyi nayogera nagambu yarabye ensiri mumunyenye mbu yarabye munyenye helicopter nga yetanga bagamba yarabye munyenye siwe tulabye Kyagulanyi okujja siwe tulabye nga akulira ebyempuliziganya wa UCC Mwanga Kivumbi was just arrested that was an arrest really was that an arrest contradiction kati yazze UCC Mwanga Nyombi Tembo yagamba bamukwata
polisi yalina okola arrest polisi egamba yo yayimiriza oli ku checkpoint si yamukwata kati ani asirika effect ya Kyagulanyi bekuba bokka ono waleeta kino ono wakola eno ripoti ono akola ripoti ndala ojukira polisi ono yakolanga ripoti ate amagye negajja negogera birala oba yogerera government najja nayogera birala siwe kiri kwegamba emyaka omukaaga gibadde emyaka mukaaga emibi ekibiina kyenalemu kujiswambuludde abenalemu emyaka omukaaga ejya nup gyejaguza ekutte ekyemyaka 4 nekyambuluza wetulabidde nga Museveni ye president gwe tuyita president Baraka babiri munda bali munda wali genda munda eri alaka jali wetulabidde nga mwami Museveni gwe tuloza ati ye president genda wali wetulabidde nga mwami Museveni ye president gwe tuloza ati ye president nga ate mutabani we yakola emirimu mu myaka omukaaga nga mutabani we yaragira bakwate gundi yagamba NUP tegenda kubeerawo mu myaka omukaaga wetulabidde nga CDF omulamba ayina ekibiina ekisinde ky'ebyobufuzi mu myaka omukaaga wakirabawa kubanga semateeka wafe atugamba singa oba okyali active mu magye tokkirizibwa kugenda mu byabufuzi kubanga munamagye yena alina kubeera nani partisan that means nti omunamagye yena talina kubeera na kibiina kya byabufuzi kyagwamu kubanga asavinga nsi nabannansi siwe tukirabidde tudduka tugende obudde ndaba butambula tugende wakatambika Ssenyonyi ne Museveni ng'abaana bakatapuse bulala anti kati kye nakugamba bino ebyokuwuddisa bannayuganda ogwo omulembe gwaggwawo Ssenyonyi yeki leader of opposition ya representing ani ate abagamba opposition yani agikulira mu Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu oli active kati oli representing ani Robert Kyagulanyi Ssentamu mu office y'eggwanga whereby nti office y'eggwanga mwena mutuula wamu kati amagezi gaze ababinyonyodde obubi kubanga eri office y'eggwanga ne mulimu opposition n'abali mu government kati okubanga yayaniriza mwami Museveni si musango they are serving us the public they are serving Uganda as a country kubanga Uganda yabana Uganda bonna si ya kibiina kimu ate tajjagaana ekyo kye bayita obukulembeze obwaddala era walabye we yada addressinga gundi yakonyeki abenalemu yagambye Museveni nti nga gwe chief of the armed forces nti nkusaba ogambe abamagye banga batekesa ebiragiro omukolo oba amateeka mu nkola bagezeko butatulugunya bannayuganda n'okugezaako obutatuyobora ddembe ly'abuntu kweyo enkola gye bakolamu si ntuufu okitegeera njagala mbabulira abantu kye badde batamanyi emyaka omukaaga National Platform gyejaguza olunaku olwaleero myaka mwe mukirabanga ekitono n'ekinene nalabye kanso muyizi ono awolereza abasibe ba Nuupu kati yatugambye balooya bangi bali mu kuwandiika zero farm ziri mu kuwandiikira National Platform ziri mu kuwithdrawing okuwolereza abasibe ba National Platform kiki kye babala kye bakoze Besigye kibagala bakola abaana ba Nuupu nti babawa abawolereza nga ba gavumenti nga bye bagenda owooza biri ku saidi ya gavumenti nga bwe bakoze ku Besigye nti Aaron Kiiza yawanganguse yafulumye yagenze yadduse yegase kubaka kwenza kubayiza akasema kadde abadduka ekibayiza yagenda dda sema kadde yadduka dda ekibaddusa ki waliwo abalamuzi abalooya abaweereddwako kasente abalade babatiisa nti ekyagudde ku lukwago kidda kummwe ne badduka misango kati bali mu kwagala bano abali kubanga gwewunya okuva lwawulira olugambo nti ba Olivia Lutaya abakkiriza emisango ne basawuda lwaki tebabata lwakagambo kali balooya ke bayogera nti bateeseza ne balooya nga siffe otegeera nti ffe tetwabaddeyo nga balooya nga tateeka bwe ligamba nti bwe muba mugenda kuteesaganya looya ayina obaamu kati kye baagala ki babeere n'abaabwe bakonvinsinge bano nti ffe twakkiriziganyiza nabaliwa baleme kubagana mpawa kuba bakizudde nti kanso muyizi ne banne tebasobola kuvaayo bakkirize nti bayogedde ne gavumenti naye abaabwe bakola ki basobola kati awo wavudde obuzibu era kankuwe ne kino okumanya nga bano abasajja balina fiya neba nabikola regimu yegenda era ebyo bikolwa bikolebwa regimu yonna eri mu society yaggala tekategulangawo ate kati kitongole kyetengeredde mu Uganda webanga mwe aba law society oba tugamba balooya bonna
mujja kuwolereza nga ate olwedde judiciary bagiyuwayuwa kati mugenda kuwolereza nga mugamba mulamuziki yo mulamuzi gwe munaaba mu bigamba ajja kuba bitegera byemwogerako kubanga tebakyasavinga interest z'amateeka mu Uganda basavinga muntu sekinoomu bye bakola bafuna order bye bakola babikola kusanyusa muntu gundi tebabikola olw'okuba ssemateeka bw'agamba kati jero oyo agenda kugira kuwolereza oba ng'asoma muteeka Yesu ajja lisoma naye nga gwabigamba bitegeera gwabigamba Yesu ajja kuba bitegeera naye olw'okuba emabega waliwo emundu emuli mu mugongo ali ku gun point byajjo sala tebijja kubeera mu kimulayini y'amateeka yayise samoni eyita muhoozi teri amanje yabulira ani amanje yabulira oluvannyuma lw'okuba Elias Lukwago nenga tulaba n'abasajja abamanyi katugereze ku Netanyahu si wamanyi tali mu kulwana na nsi zonna naye sebe waabwe emisango gyalina egya corruption gwe muyita mu kooti najja era abalamuzi tabakwatako ye bennyini nti baba suggestinga beegayira n'okwegayira bwe emisango gimugibweko olweza entalo zaani mu kulwana mu kubanga eggwanga liri muki mu lutalo naye we tugenda ku mateeka Yesu byokola biyamba eggwanga naye oba olina omusango omulamuzi yeetengeredde ekitali wano okitegera ekyali wano kati nabo bennyini ne baaba nabajja sigala nga bali active bakimanya abalamuzi beboogera nabo okuta omuntu kalina beera kasimu kale awo ekyo kye tubakaabiza kimala mubate kubanga singa be bali okola byali mu mateeka sente z'omusajja ze baali yandadde teyabula kati saawa zino eza kivumbi tebamuta ku milioni 10 ez'obuliwo kati baalya zaaki kyekyegeeza ekooti yamuta bakibanda ne bamuwamba kubanga bamuwamba yabadde olabikako yadde ku polisi yonadde mu kooti kyetegeeza eggwanga nga lyo oba tugambe kale semateeka oba amateeka kooti yakkiriza ateebwe then bakibanda ne bakola ki abakozesa emmundu kyetwayogeddeko nti polisi yandadde yavaayo nenoonyereza ku nkola eyo ne bawamba omuntu misana tuku nga ate polisi yali eraba ekamera nga ziraba kati ne balooya bonna tetujja banenya oba looya awolereza nga wa private oba looya gavumenti yemuleese bo be bakuba engoma tebe bazina ebyo byonna nga Kyagulanyi tanajja tali tubimanyi eyo effect ya Kyagulanyi nti omuntu asobola okubuyana ng'alowooza nga wambuziza nti NRM terina aba strategists terina lwa nsonga ne webe balina strategist waabwe tajja kuwa suggestion yo oba kintu kyonna submission yo ku kintu etwalibwenga nkulu ng'ali waggulu dictator amanyi akayimba yakayimba teyakayimba his excellency oba Kyagulanyi Ssentamu oyo atamanyi abeera muyizi muyigirize oyo amanyi nti tamanyi abeera muyizi mumuyigirize naye oyo atamanyi nti tamanyi naye oyo atamanyi bw'aba amanyi nti tamanyi andi oyo atamanyi bw'aba amanyi nti tamanyi oyo abeera muyizi bakole ki bamuyigirize naye atamanyi nti tamanyi yeesiiga nekyate ne yeewaana kati be bakulembeze be tulina kati mu buyinza akatambi kana ke wakiseka katulekawa nga wakatuwa bbaani andi kati kyekyo lyeri eggwanga erifugibwa aba Thailand bannange kati tubuuze badde b'amagye teri amanyi babadde b'amagye babadde balina just emmundu badde balina emmundu buli alina emmundu kati kyatuyingidde mu mutwe ne wova wali nawe n'ogifuna tumanyira nti oli w'amagye ate munaye abamagye baffe tebakyalina uniform terina bibokuba n'abawamba Muwanga Kivumbi baali mulebafutuka wali gamba abatwala gundi Elias Lukwago tewabalaba baali mu plane mu ngoye zaabwe za plane kati abo wakiseka oba badde baliko nsuyinza okuba nga tetwakategedde nga badde bashootinga movie kuba mubadde mwoyo wa pistol ntono bwakyuka oyo adambadde sati oba ya bulubulu nakyuka wa pistol oyo badde bashootinga movie kadde bakwata movie badde bakwata movie era ogenda laba nga balangirira ekikomando kya Uganda wakali wudunga kaliza mwine tosagira mu bintu nawe kubanga yankola jada akola mu jonna mami oshegera nga ina chuko yo wakapisto omulabe nge jada chuka mu olio wento olio wempambo yasembye ye mabega lwaki obubadi tebabutwala nga banonywa abamenyi b'amateeka lwaki tebabukozesanga banonywa abamenyi b'amateeka naye kati bali banonyayiza balina mbugo bade baz'okuwamba awo nadduka babadde muwa yebikolwa kati byabuliddo report kati ffe twogerenga tetunafuna report nakugamba bwe mbeera wano zisebo sikola bya blogging mba nkugamba amateeka kigamba polisi yekyaliwo omusajja yabuuza ani atabika abamalaya mu bantu ba bulijjo ani atabika ababbi mu polisi oba polisi mu babbi oyagala gwe kati gagere mazima polisi ya Uganda mpozi giyite ku byenfuna kubanga bw'oloopa olinawo mmeka ne gwe baloopye bamubuuza olinawo mmeka mwena ne bababba ate ne mwebaza
nianza afanda okunta nianza afanda okumunkwatira nianza nenga mwena bababbi nga mwebaza okugenda omukwata owaya amafuta oligwe bakutte nayogera ne bali na mekatu ogereni muna ino bugana kasajja kali serious kagenda kusiba kati checho wekubuza ani atabika polisi mubabbi ani atabika ababbi embozi yanuwaga ba Stefano wajigoberedde kobe akiri awo kyamaanyi tonagira bako kubanga bintu bingi ebigenda maaso mu ggwanga olumu nkwata n'okukwata ningamba ninkwata simange negiteeka nsi nenebaka ebintu ebimu ningana n'obitunulako kubanga obigoberere nnyo oyinza n'okaaba eggulo gye nabadde eyo mu firudi nakugamba nze ntambula nnyo embeera gye nasanze nenkaabya amaziga nagadde ogira nengamba sijja byogerako naye ka mbyogerereko wano mbaga nti NRM Nvundu awo gyolabye disitulikiti ya Prime Minister Kakumiro abo bana ba P7 ndoza chamanyi P7 atandise moko iziti obate nabandika moko elyo somero lina mu town namba nno naye abana adde bweru bakolera ebigezo mu kisaawe wabweru baba agadde ku supervising kwanyi baba agala ba supervising esomero government emazeko emyaka 4 esomero genda ebizimbe structures z'esomero genda ziraba ka tutongeze ku light one structures z'esomero genda ziraba kwako suda sembeza wali sembeza omekesho wanti mu kamera structures z'esomero zezo abo ba eri somero no liri mu town bagita mu Tanzania town ino ina amasanyalaze buli kimu wanabanja eyo district ya Prime Minister Java abana bas awabweru ate wabweru webali wano nagado biri coding wano wali wagundi rufula bali mukutte bisoro wano wali wentumo ya kasasiro bali wakasasiro eno lino somero lyabi nenga Prime Minister Java era gama bana yena lemwe koze bana yena M7 yakoze nyazimbe hotel ya mai nenga tabasola delivering service ngeyo kubantu abasige yesibe basije basingano balonda so tubaganti no government bayina slogan bagitana bawoboraba myaka na mu buyinza ebyo twabivaako dda munyarwanda wacha andi kati wenkugamira mu myaka omukaaga kati tunulo labe Kyagulanyi byakoze mu buli region muli mu ekitebe kati kwa mwaka fana nyinga Kyagulanyi kafude bulungi Kyagulanyi effect likanji kulage awo kubiri weri olaba nammere ne bala mu kye bakola that Kyagulanyi azenga agamba government yene basente nga bagamba abanupu kye bamanyira okola ki okwogera kyokka batuuseeyo ne babakwata hata benali mbali mugamba awo bala muntu we mukutete muta kati bujeshi babagamba wamulabe nono munene yabadde atambula emoroka egyokesirane babadde gadi bamukwata nga bamutambuzanga obugudo babadde baveeyo omusajja n'ababuuza n'abagamba mwagamba nga Kyagulanyi oteeka ebintu ebyo mu kamera gyatambula mu byalo nga mumuziyiza mbu alabisa bubi eggwanga kati saawa zino mubirabye mwababyeteeredde be bali mukwerabisa kati bo bennyini eyo Kyagulanyi effect ku myaka mukaaga walumbira essomero Kyagulanyi weyitanga n'atuuka n'ogula kasooli ku mukazi ku kkubo Buni n'agamba ye mwennyini byabakama mbw amenya amateeka ga campaign byabakama muleke byonna tuli mukwogera ku Kyagulanyi effect muleke teyayogera mbw amenya amateeka ga campaign naye nga waliwo yatuula mu luguudo n'aluggala emmotoka ne zimala ennaku 2 enawe ogw'omukaaga guguno ogw'omunaana gutuuse tulinze results yatugaa zagenda oteeka ku poto ya DR form zaffe tebateekayo DR form bateekayo results zonna tebateekayo DR tajja biteekayo tajja biteekayo ateekayo yatugamba bacha editinga bacha kola edit simanyi naye bwe yatugamba jukira guno omulembe gwa social media omanyi okuva Kyagulanyi lwe balangirira nti batadde ban ku Uganda abaana batandika okuta obutambi bw'ebyali mu kalulu bonna kati kuteekawo abiri bagenda kuteekayo results abaana balina ebifaananyi ogenda kulaba results ez'ekabera byongo sina mu region muno omwana ateeka ekifaananyi nti wano tuwasoma ng'afunye bina tulabawo nkuminya zavaawa nalabye gundi Kabanda agamba Museveni afuna 70% ni mubende 70% oba 71 ni mubende njagala jafo muzija fuluma njafulumye ebyange tulabe Kyagulanyi wano yawangula Bwekula South Museveni yawangula Bwekula South ne Kasambye municipality bamuwanguliramu musajja tugende ku kibanja kye kyabadde ategeeza 70 esoboka kwabo wangulako municipality nogattako n'obutundutundu bweri 30% yentono ku muntu yakajja ku myaka omukaaga nedda ku si ku muntu yakajja 30% gyoyita entono ng'olina gundi polling station ziwagendangako n'osanga nga abalonzi baako basinga obululu obungi 30% giyita Kasambya bakugamba olwondera wali nga tukulaba teri byateeka mu bbaafu
Anze kati mulimu byesi kyagala kwanukula Omunyarwanda wa Kyagulanyi manyi lwaki bangi betulabye nga boogera ne babuuzika nga tebakyogera twogera ku Kyagulanyi effect bona abavaayo tuba tulaba Francis Babu byayogera uliriza bw'olaba Francis Babu byayogera n'olaba Nadduli byayogera ompuliriza abo nno be basiniya kati nze sijja wuliriza generation yeno leka bali boogera kandi munaye bona bali myaka gye gimwe abakula ne taata wange bamala okugamba nti mubbi atereka omuvubuka gwabadde alabirira nga amuwa ne ffeni annyonnyola obubbi businga oli kankomaawo mulimu byesaagala nze ng'ekyo nkiraba ne ŋŋamba yayogedde kale yeeba singa teyali Kyagulanyi emirimu bandadde tebayina ate bandigijja era Kyagulanyi effect yeyo gy'olaba yegaggawaza n'abayimbi nnyo abasinabona Bekulu bayedike myaka 6 nebirabanga emitono Kyagulanyi watali ate bali awo bakyayimba bayimbirewa wetulabidde music industry nti yonna esobola okugwa mulundi gumu tebaleka simanyi federation kati saha yalina bookings yekka ndaba saha bafefe busi yekagwe bali bebasinga zibooking kandi lwansonga bategeera nti abantu atejukira nze owabulijja akoze emitwalo 2 nze asobola okujjako omutwalo nenkola ki okimanyi kati atuuka ku kivulu n'olabira ddala nga Bebekulu ate nga akyogeraageranya naawe abantu babulijjo ku nkundi kiki kyoyogerako nze mbiraba wange ze kati ate eyo ye sekita gye nsingira ddala otegeera togenda wala mukulu gundi yakava tegeka wano awuliddewo ekyasala yamutegeka kamiliyoni tyakava mu mubende wategeddeko nti kyabasala saaliyo saate nze nagamba emboozi zaabwe sizikuba bw'ozikuba wano bagamba osuula bizinensi anze sikwogera ku muyimbi si bizinensi ani bona bawalamba Kyagulanyi abo bonna bamwepimamu bo bonna yasimbula nabo Kamiri bwe kiba ekivulu kyamusaze ku final za World Cup nga ku kisimusalira bave mu kuyimba babyesonyiwe kuba abantu bagambye ati singa batukuba kaliyo ki teyawazayo n'abantu 10,000 kugali n'omupiira gwagwa abantu ne beetambulira ate ekyewunyisa ekitabeerangawo Kamiliyoni yakeera nga n'omupiira tegunnaba akwatira awo ategeera kati kigamba Kyagulanyi amanyi takyateekamu yasirika kubanga yali takyalina maanyi ate musajja atuyeekulidde yali takyalina maanyi nga olwedde Bebekulu alina noonya bali abanaakola ki abanasamba omupiira gwali ki ekinnaku n'abanyaga balaba olutalo lwafubutukayo ate kyanadde kunyolako nti Kyagulanyi aliko empewo kati baba Nupu abakola baali banyi nga sibawulya bwe babanja ate babanja baali bakola kyabwe wali waddeko ngaokola ekintu ekikyo ono mukyalawo obadde omanyi ndi awo ndi kaddeyideyi obambi tusiibule abantu ngate ng'omusaasidde nsaasidde jasingayo bambi mulungi tusiibule abantu ve wano banaaye mwebale kubanga mutuwa obudde bwammwe ebyokwogera byo tulina bingi lwakuba kale binyinza olumu tunyiiga mutusonyiwako akayitamu tuba tetuli mu kuyomba mbeera tesanyusa wadde tewoomya nakabululu mu Luganda eboogera si bwe kiri naye tujja gendera awo kubanga obusungu bwo bungi naye era munaye bitalo nnyo eby'omugenzi muzesaali tunyoleddwa ng'eggwanga kubanga munaye abalwanyi baanunula eggwanga lyaffe batubeererawo nnyo era ng'eggwanga tuba tulina okukola ki politics aside ate sebo yamuwadde ekitiibwa Mwami Museveni ekyo omuntu mulabye wano kago yagenze oziika mu butongole abasigadde atuma kandi amanye ebyama amanye mukulu munne kye nagambye nti we twabikiranga jjajja waffe yaddanga ebbali n'akola ki yeeraliikirira munange ge twatanga ebyama kati omanya nti mukulu munno muli mulengi yemu akasumuluzo kawedde manya olumu bali mubasavinga kamere gwana natera ofuna eswani ogiro gitegeka bakutereka ekijiro kyo wamamwe bale basewo limanya okuva gye twatandikidde omuzikirize mbasibulire wano kwongereyo kasheyalinge bw'oba tonna subscribinga teekako akadde buli lunaku era mawulire ge tuleeta gabeera message ebiri ku current issues enkyandi ne Seyifu Magezi tugenda tunulira emyaka 4 egya gavumenti eri mu buyinza gye yali akolera n'emyaka 6 egya National Unity Platform we tuli enkya ku Lwokuna nzija ne Seyifu Magezi basibulidde. For God and my country, people power, our power.